Ekiseera kyonna. Mr. President, kitalo nnyo. All protocol observed. Bafoot soldier, people power, our power. Nze njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Sseggirinya, kubanga Sseggirinya obulamu bwabukozeseza okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda. Ate ng'era niwe yali nga yakavaamu okuwangula okufuuka member wa parliament, teyalekera okulwanirira eddembe ly'abantu. Baamuleeta ekitalya olw'okwekalakaasa ng'akutte ekipande ekiriko free all political prisoners. Naye era we yajja mukomera yasigala ng'alina amaanyi ng'atuwa essuubi, ng'era musajja wa lwali. Kwegamba mukomera omuntu akukuba olwali bagamba abeera kukolera obusibe, kubanga akuyamba okutambuza obudde. Sseggirinya yali bw'atyo. Naye njagala kino ffenna Bannayuganda tukitwale nti Museveni yasse Sseggirinya. Ate ng'era ffenna tukimanyi nti ekizibu kya Uganda ye Museveni. Bannayuganda twetaaga okulekeraawo okusaagasaaga mu buli nsonga. Twetaaga okutandika okunyiiga. Batukola ebintu ne tubitwala ng'ebyolusaago. Omwana n'afiira mu ddwaliro ne bavaayo ne bagamba nti emmese yamulidde. Abantu ne batandika okuseka obusesi. Ke kaseera tutandika okunyiiga. Kasita tutanyiige, abana abasajja bagenda tutekinga for granted. Ke kaseera tunyiige, tebagenda kubanga batutta nga tutunula butunuzi. Naffe ke kaseera tubeeko bye tukola. Okitegeera, kubanga teri muntu abeera ng'alina monopoly ku brutality. Tosobola gamba nti gwe weka asobola okutta abantu. Naye tukuuma buntu bulamu, tunaabukuma paka ddi. Twetaaga naffe tumeekemu. Twasalawo okubeera ab'emirembe, okukozesa emirembe okulwanirira eddembe lyaffe. Naye essaawa yonna naffe tujja kumenka. Museveni lekeraawo okututtira abantu. Sseggirinya mwamukuba eddagala, n'ajja mu kkooti n'abalaga ebibundu by'empiso nga bamukubye eddagala. Kebeere system ya judiciary nayo etuliddemu olukwe. So Bannayuganda tuli ku lwaffe, twetaaga twebereremu ensonga tuziteekemu amaanyi. Sseggirinya waavudde wamerukewo Basseggirinya basukka omutwalo, kubanga Sseggirinya yakozesa ddoboozi lye okulwanirira Bannayuganda. N'atakoma akozesa ddoboozi lye n'avaayo ku social media n'ajja ne ku ground n'akola omulimu. So Bannayuganda tuve mu comfort zone, kubanga Uganda tuli bubi nnyo. Ebyo bagamba nti baleeta otulo tugenda kusasulira bbeeyi yenkana etya. Abantu nga bafa temuli ddagala malwaliro, enguudo embi, abaana amasomero gonna mafu. Kwegamba sisitemu yonna nfu. So Bannayuganda twebereremu, keekana akaseera naffe tugambe nti kimala. People power, our power. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.